Yes for additive kimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige hene kade bagita for additive jimwabali kata ndi Saudi mbatumideko nembebaza nimbagamba nti muli bakabinyo kubanga mujje kumirako dan Nabatanzi ayongedde okubanga atabuka Nabatanzi yavuddeyo n'atabuka narangira bonna balumiza nti bakoze ki nti bapuntaddeko omumwa jjukira bano balina obutakkaanya oba Olutaalo wakati waabwe ne Nampijja Frolence ono yavuddeyo n'atabuka wabula mu kulumba oba mu kutabuka yabadde ayita bbali ng'atalumba Nampijja Frolence direct nga mulumba indirect. Yes, abasinga basekulooza nti obaoliawo ali mu kulumba Emmanuel Lwasa. Mani Lwasa afukidde Nabatanzi akayinja mu ngatto. Lwasa afukidde Nabatanzi ekizibu. Lwasa agenda aswaza Nabatanzi buli gyalaga amunumiza nga bwe yamubba ebintu. Nabatanzi Akakasiza n'agamba nti agenda kuba akola ki abaako kyakola Emmanuel Lwasa. Wabula agamba nti abantu bangi nnyo abamulumba abamu kwabo abaaliko mikwano gi abagenda bamuswaza abagenda bamwataakinga. Wabula ate nze bwe ndaba Nabatanzi okubanga alumba Nampijja siranga ku Nampijja nga ayina TV yonna gy'aliko nga ayina kyayogera ekikola ki ekiraga nti ali mu kudisrespectinga Nabatanzi nti Nampijja okubanga disrespectinga Nabatanzi simulabangako mbe mazima kigamba nti oba bamukolako interview n'amuyisaamu amaaso nedda Lwasa yabikola naye ate Nabatanzi we yabadde ku BBS Telefayina ku pulogulaamu yaabwe ey'akasukaali yabadde alaganga nti Nampijja nti ate yakola ki nti ate yamuswaza. Abantu bangi bakyebuuza kiki ekyatuuka wakati w'omukwano gw'abakyala bano babiri bano abakyala kuba tebakyali bawala bano wakati w'abakyala bano babiri Nabatanzi ne Nampijja. Nabatanzi yavudde n'alumba n'agamba nti abantu abo bonna bamulumba basiriseeko ku bimwa byabwe yagambye basiriseeko ku bimwa byabwe. Nampijja jjukira bamukyazako ku Bukedde TV program yali yakyankya si mwaka guwedde ye yaseeguya. Nampijja talina kyeyogera kyamaanyi kiri awo teyalumbako ku Nabatanzi naye ate Nabatanzi yalaga nti Nampijja yamukola ki yamulumba naye nga wetudambya amazima Nampijja teyalumba ku Nabatanzi era Seeguya yagezaako musimaasima n'okwagala omugyamu information byagaana. Omuntu atambulira ennyo ku Nabatanzi ennaku zino ye Lwasa era abasinga budde nga bagamba Nabatanzi obuteesiba ku Nampijja yalebadde akwata Lwasa n'amutwala mu kkooti. Nampijja talina kyakola ki kyayogera ku kwataakingana Abatanzi. Nabatanzi relationship yaabwe oba omukwano gwabwe ne Nampijja gwena engeri gye gwasaanawo mu bbanga ettono abasinga ne beebuuza kikyamu ki ekyatuuka omusajja yabatabula sitoole ki baagala kuomu sitoole ki waliwo abakwana nga abakwana bonna sitoole ki kwegamba abasinga bakyakyebuuza ekyatuuka wakati w'ababiri bano naye nga abasinga budde nga bamugamba Nabatanzi omuntu gweokola ki omuntu gwe weekwasa talina buzibu gy'oli gw'oyinza okuba mukyawa ne Nampijja tamwataakingangako. Nze Nampijja bamukyaza ku Bukedde TV program nange nagiraba nali nsubira Nampijja attackinga Nabatanzi kasita atamwataakinga awo namanya Nampijja tajja kulumba Nabatanzi nga atolaba Nabatanzi alabika aludde nga akola ki ng'ayogerako ebikyamu Nampijja alwendoza nga amugerako ebikyamu naye Nampijja ye bamukyaza ku Bukedde TV talina kimu kyeyakola talina kimu kyeyayogera era yayogera nga yalaga nti yagamba kimu nti omuwala oyo simulinaako buzibu ye kyeyagamba kubanga Seeguya abireetaleetanga ng'ayagala kumuleetera kola kikulietingawo olutalo kwongerawo okugamba olutalo olutwongeramu nga bona addira ekiwundu n'okiyiwamu omunnyo anti kiba okyongera kuleetera kubalagala bubalagazi nga bona addira omuliro n'ogwongeramu petulooli ndoza petulooli omutegera bulungi ng'omuyiye mu muliro olwedde omuliro gusanze gwaka kati n'okwata petulooli ate n'omuyiwamu n'omwongeramu obanga agusaanudde. Seeguya kyali abala Nampijja yamulaba yamugamba Seeguya tetugendayo yamugamba kimu nze omwana seminaako buzibu bukiripu muso bunoonya ku internet kwebuli ku YouTube kwebuli so bunoonyaako kakiripu ka Nampijja nga bakola ki bamubuuza talina kimu kyayogera kibi ku Nabatanzi naye ate Nabatanzi yalaganga Nampijja yamutaddeko embeera
Siyabangako mpoziko ngo video sibula bulabi. Nense Nampijja simulanga kunga kola kinga ataddewo embeera ina kwani ku Nabatanzi. Omuntu ataddewo embeera ye Lwasa. Era abantu bonna byandibadde yesiba ku Lwasa so ku Nampijja. Nampijja talina buzibu. Ensonga zeezo ezimu ku ezo trending akadde kano bagita Fadi TV yuji. Mwena mbebaza era ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga mugyekumira ne mbagamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko. Mwabali Kata ne Saudi mbatumiddeko ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga munfollowinga updates zomba nazo eziba zitambatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Mpamita musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwa Ahmed abasinga bagamba nti alabika yakuleetingawo olutalo wakati wa babiri abo. Abasinga bagamba nti yakuleetingawo olutalo wakati wa babiri abo naate nga balaga Lwa alina omukyala already mpoziko nga baayawukana. Lwa alina omukyalo olwede kati simanyi abasinga beebuuza kati bano bafaaki. Ayinza okuba nga si Lwa oba oliawo omusajja mulala nga ffe tetumumanyi nga yabatabula bombi. Abasinga bakyesibyeko nnyo bagamba nti abo temubafaako nyawo omusajja yabatabula. Abasinga bakyesibyeko abagamba nti abo temubafaako nnyo balabika omusajja yabatabula. Kale tulinze tebwa gye bigenda okuba nga bikomekera naye nga ensonga yeeyo. Subscribe watonyigene kale bagita Fadi TV yuji. Bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugyekumirako ne mbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko. Saudi Arabia, Oman, Bahrain bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga. Bagita Fadi TV yuji. Updates zomala zonsonga za Nampijja kw'ossa ne Nabatanzi. Olutalo lukyalanda. Nabatanzi yatabuse ku pulogulaamu ya Kasukaali ku lunaku lwakusatu ndowooza ekiro. Yatabuse ne Sekutabuka yenna. Nyabo. Yatabuse. Yatabukidde ddala baaba. Yatabuse nga bw'okiwulira. Ng'agamba nti abo nabona bakola ki? Abamulumba bamuggyeko ebimwa. Yabisesebo bimwa osooka nonyaka kiripu naye n'okalaba pulogulaamu ya Kasukaali manyi babeerako ne bannaabwe bangi nnyo kati yasinziddwa okwo naye ng'ate abantu balumba nze ndaba tebalina buzibu. Nampijja talina buzibu. Nabatanzi tayagala kulumba Lwasa oba kiki? Abasinga beebuuza oba Lwasa bayogera bituufu yamutwalako ensimbi ze ezakola botiiki tewali amanyi tamulumba. Naye ati saa zino akola ki? Alumba Nampijja Frolence kubanga basinga bagamba Nabatanzi okwogera ekigambo ekyo bwe yabadde ku pulogulaamu ya Kasukaali yabadde alumba Nampijja. Nabatanzi ageza kubanga alumba Nampijja abeeko kyayogera naye Nampijja yesse muntu ayinza okudda okola ki? Okubanga alumba omuntu. Nampijja kibagambe ne bagamba nti Nampijja oba bamukolako interview bagezako kumusimaasima balabe oba anaalumba Nabatanzi. Naye Nampijja yabigaana newabeera ku TV era omulaba nga yaweereza pulogulaamu ye ng'avaawo ng'agenda kwegamba munange ensonga zeezo. Olutalo bwe luli olaba omuyagala n'okwagaliza munne amazaalibwa ge. Yani Nampijja amazaalibwa ga Nabatanzi bwe gwatuuse teyapostinzeeyo wadde baakita. Nampijja ye yamusonyiyira ddala ne wakwadde n'agezako kumusimaasima naye ono yabitandika amazaalibwa ge teyamupostingayo wadde n'akamu. Era n'aga Nampijja ga Nabatanzi bwe gaatuse Nampijja teyapostinzeeyo. Agamba tewampostinga ate nze nkupostinge. Oboolyawo Nabatanzi kyekyamulumye. Nabatanzi ndowooza yali asubira nti tajja kupostinga Nampijja nti ate Nampijja amukole ki? Amupostinge. Abasinga bwe bagambye abasinga bagamba nti yali alowooza nti tajja kupostinga munne ate munne ye amupostinge. Kwegamba bo bakyali awo bwe beetwala mpolampola beetwalatwala mu kasirise. Bagita Fadi TV. Subscribe watonyigere kale comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section mbanamuli agaba gatambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Bwe bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba.